salawo ebyo yenna nnyini bukuumi bw'aba takuumye teri asobola era bw'aba asazeewo tukkiriza nti teri ayinza kuwakanya. Bw'ogenda ne mu nzikiriza endala zonna era weewuunye n'eyaffe ey'obuwangwa ne bw'ogenda ow'omulaguzi n'akulagula n'omusamize n'akutuma bw'amaliriza byonna agamba tubikwase Mukama Katonda. Naye oyo omuntu alimenti okukulaga ekyo bw'atandika okunafuya amaanyi ga Katonda n'akulaga nti gwakugamba weesigamire Katonda, naye nga ye bwe bituuka okwesigamira byakugamba okwesigamira mu Katonda nga bwe bituuka ku sayidi ye anoonyaayo walala we yeesigamira, ekyo kye kiresa eddiini ng'etyoboddwa n'okunaabuuka. So si nti abantu sitaani yabawangudde. Kale sitaani bw'abanga awangudde ensi tujja kukikkiriza nti sitaani yasooka kuwangula basumba bakulembeze b'amadiini. Lwaki eddiini mu Uganda zinaabuddwa nnyo? Lwaki buli nzikiriza abantu gye bali bakkiririzaamu olwaleero tebakyagiwuliramu mirembe, ng'enzikiriza ennaku zino bazikubamu ebituli? Bwe kituuka ku basumba b'abalokole buli muntu abula kudduka mu kyaki zaabwe kubanga bakimanyi bulungi nti ezo tezikyali kkanisa z'abalokole wabula zaafuuka enkambi za SFC, kubanga buli mulokole akuumibwa SFC. Mu kyaki zaabwe osangamu abasabiramu abantu ab'enjawulo b'otamanyi bwe boolowooza nti bantu banno, kumbe nga ba SFC. Kino nno kyeyolekedde mu kuziika abadde duleva wa Pastor Bugingo. Baakugambye nti abadde musajja wa SFC, naye ng'abamanyi obulungi ebbanga omwami oyo yamaze mu kyaki teri abadde asobola kukkiriza nti muntu musirikale. Bo bulijjo bamanyi muntu buntu ng'abalala, bulijjo bamanyi balina muweereza wa Katonda, wabula ekyabakubye enkyukwe kwe kujja okuziika ng'omusajja aziikibwa mu bitiibwa eby'amagye ebijjuvu, ne balyoka bategeera nti bulijjo balina ba SFC. Ate nga kigambibwa nti n'abantu abalala babeera ku lusekere lwa Pastor Bugingo mwe bali bangi abaasigadde mu kyaki bonna ba SFC. Kireesewo abantu okutandika okutya amakanisa g'abalokole. Ne mu basiraamu bwe batyo beebuuza nti bw'abeera nga mufuti akulira eddiini y'Obusiraamu ate yeekobana ne Mwami Museveni okutunda emaali y'Obusiraamu okugisaanyaawo, olwo abasiraamu banaddamu okwesiga enzikiriza y'Obusiraamu balowooze nti bali ku mazima n'obwenkanya ng'ate mukama waabwe eby'Obusiraamu abitunda butunzi. Bano abandibadde ebyokulabirako ate bo babalaga nti eddiini temuli kantu wabula twenoonyezamu bwenoonyeza musimbi, naffe tulyamu byaffe tugenda. Kitegeeza nno nti tewakyali ddiini eweebwa kitiibwa mu ggwanga Uganda, si lwakuba nti eddiini mbi, naye ate bannayuganda beebongedde okuzidibaga okutuusa n'abagoberezi okutandika obutazeesigirako ddala. Kale sitaani bw'abanga awangudde ensi tujja kukikkiriza nti sitaani yasooka kuwangula basumba bakulembeze b'amadiini. Bino ebisigadde byogenda okutugamba eby'empisa n'obuntu bulamu gw'osoosa okubityoboola bano abagoberera kuba kubennaanya, kubanga gwe tukusuubira kubanga kabona. Nali wano luli ne mbagamba nga njogera ku mufuti. Bw'abanga mufuti gwe tutwala okuba nti ye mukulembeze w'Obusiraamu mu ggwanga, nga yakedde enkya ne basisinkana omukono gwe ku ndagaano eriko riba, nga yakedde ku makya n'aba ng'ayisibwamu emimwa awali obukumpanya n'obubbi, ffe abagoberezi b'amamuuma be tugenda kutubuuza kintu kirala ng'osanze tubuze. Era okuggyako oyo Katonda gw'aba asaasidde n'akuluŋŋamya lusobola okwekubako, naye tosobola kulaba nga mufuti amawulire gamukuba mu ndagaano za bicupuli, mufuti amawulire gamukuba aziikula abafu atunda ttaka lyabwe, emirambo asudde eringa bw'asanze. Nosisinkana Jaffa
ngono mulkanya ono kaya na obono onewu nyango sanze jafa azze ku kibanja kya neighbor we asitudde oluwanyi kubanga jafa wandigambye nti kali jafa bannange engeri gyali musiramu kangende mulope wa mufuti naye gwolopa jafa lwa luwanyi lwa meters 3 nomufuti bamubanja buwumbi bwatutte mu ngeri gyatayinza na kunnyonnyolera okayanye gundi nti yisima lwaki ali mu riba ali mu sente za mbuzi kunte ngate mufuti endagaano weziri alina mu kuzeegaana kati bw'oba oyagala okulokola eddiini eyo nenzikiriza ku lwa Katonda Katonda kyava atukowoolera eno mu revolution n'agamba abaayi musituke abalinamu okutegeera ensi yeetaaga kununula n'eddiini yange yeetaaga kununula mwenna olwaleero mulaba ebintu ebiriwo mu Uganda omusumba Bujingo ali musaga esinga okubanga eswaza mu buli mbeera naye ate avuddeyo mu kwekaza bwekaza n'okwagala okukyusa narratives baziteeke ku bantu bateke badrivinga eggwanga nga balivuga balitwala eri ewalala baganda bange bwe tubanga kituufu ng'omusajja oli muhumuza yafudde muve kati mu bintu byonna ebirala ebyogerwa tukwatagane nga bannayuganda poliisi bw'ebanga eremereddwa omulimu guno tukwatagane nga bannayuganda tutandika okukola investigation ku kutta kw'omusajja. That is a murder case. If there is a body and if it is true that that man passed away, mulekerawo kati mutandise okukikyusa. Nali nze olunaku lwe bikisooka okubeerawo nga 3 ninako nali ku mukutu gwa TikTok nga abaana boogera. Nembagamba government yene zenga ekola ebintu. And when we talk about government, of course, n'abantu baayo basobola okutandika okukoppa government byezzeekola. Nembagamba government ya Museveni ezenga eyita wongereeta ekintu nga tekitegese teyeetegese. N'ekitusuulamu kati ffe tutandika okutereeza government ogiwa narratives zeteekeddwa okutambulira kuzegenda ekyusa. Era luli kibadde nga kiri kubanga government ebadde controllinga ebiseera ebisinga controllinga media. Zona media houses zitubadde nga tujjako information nga government ezicontrollinga. Era nga osobola okusisinkana nga NBS byeyogera, NTV byeyogera, ani byayogera buli mukutu nga gujja kwogera ebyo kubanga government egambye ebyo yirina okuba eddoboozi. Era nekino singa government ye yakibadde ekinamu omukono ogw'amaanyi singa twafunye dda direction yemu gye batuvugiramu nga gye tugenderako. Lwaki? Nze nagamba abaana nga bagamba emmotoka nga temugitulaze twagala tulabe emmotoka ngerimu ebituli ne mbagamba nti emmotoka eyo basobola okugitwala ne bagikubamu ebituli by'amasasi bye mwagala. Ne bootakuba masasi gennyini because bw'abanga yabadde ayagala kusavinga mmotoka ye butagyonoona nnyo because ebiseera ebisinga omuntu teriyo omuntu ayagala mmotoka eyo kugikubako naddala fira. Kyova olaba n'abakubi b'ebituli abaakubyemu ebituli babadde systematic nga bakubye mu ndabirwamu ebituli endabirwamu gyasumululamu wali eri ne bamuteeramu endabirwamu endala. Tomorrow tojja kusanga motoka yi kubanga ffenna ababeera ne motoka kimu ku bintu bye tusinga obutaagala ku motoka ye fira. Era nembagamba bajja kuba masasi nga bajja bakubiramu ebituli by'amasasi naye nga bamekinze sure nti biyita mu ndabirwamu epaati gyojjamu emmotoka netegenda kochi kubanga kati endabirwamu y'emmotoka eyo yakubiddwamu ebituli nga bwekubiddwamu ekinene nnyo ne bwagenda ewa Kyengo. Sikiwanti eyo endabirwamu Kyengo ne bwanaamuseera lwakuba nti mmotoka nnene mmotoka Lexus ya bbeeyi era ekinene nnyo tejja kusuka kakadde ka ssente. Ate Bujingo katasololeza nnaku 2 kale akakadde Bujingo tayinza kasololeza ddakiika 5 bw'ayimirira nga akeetaaga teziwera 5 nga tannakakwata. Ekitegeeza ekyaba agenze nakyo.
naye okufaanagana ebikolwa bino okumanya nti bibira bifaanagana okufaanagana ne gavumenti nga bwe zenga ekikola kye mugisaba kyebaleetera bwe mwasaba ebituli gebireeta ebaleetera emmotoka ngerimu ebituli waliwo ebibuuzo ebiri crucial professionally nga poliisi ya Uganda yandibadde tekkirizaayo omuntu waayo wa poliisi n'omu ayambadde ekyambalo kya poliisi asobola kuvaamu statement eno kubanga bino tebyogerwa tewaliwo justification yonna ejja motoka ekubiddwa ng'ekizibiti ejijja ku crime scene era bukyanga tubaawo emmotoka eyavudde ku crime scene eri emu yokka ya Bujingo ekyo poliisi kye yandibadde ekola bino byonna twandigenza okugenda okubyogera n'okubinnyonnyola nakinaki Bujingo abamukusibe kutaataaganya bujulizi naye ne babakwata n'agibatwalira ye n'agibavugira n'agibatwalira gye bagyetaaga ne bamaliriza okugikolako emikolo ne bamala ne bagireetera kati bano bajje bagidisplaying eri amawulire mwe lwaki mulowooza ebintu bitambula biva mabega gye ebyandisoose bye bisembyeyo nga ddi nga lwekyalabika ddi kuba kati nina kasamoni kenda byakola ng'agamba kibi nnyo kubanga abantu kati omuntu bwafa mugenda kunoonya abanoonya content nga mugenda simanya abasoma IT mudda mu kunoonya content munoonya likes naki tovuga abantu kubazza mu direction eyo Bujingo ne ba apologies simwe n'abalala abasigadde twagala kubina ebintu ebisinga okuba ebikulu we twagala okubeera twagala wano twetaaga okumanya there are many mistakes ezigenze zikolebwa abantu buli avaayo okubanga ayogera gavumenti ya Museveni buli lwabaawo ekintu ngegamba ADF kubanga bamanyiza abantu nti ADF ejja nekola ekintu yo yawe ekitiibwa ADF gavumenti yakwata ADF nejiwe ekitiibwa ekisobola okukola kyeyagala kyonna from within the capital so nga ate ekulaga nti etadde amaanyi mangi nnyo mu kuba ADF ejirumba ne mu Congo nejikuba nejijja ku nsalo nejongera eyo munda nemala nekugamba nti tubasesebudde tebakyayina muwadde oluyingo enja ne bagamba ate bali mu Kampala bakuba bomu eringange gamba nti bwe bakube basindiikiriza esooka kutoolako ne bagamba musoke mu ddeeno ffe katukubenga tutambula tuddeeri then tukomewe mujje mukole ebyene ebyamwe bye mwagala mu Kampala eggwanga ly'eggwanga liteekeddwa kuuma ggwanga butalumbibwa naye ate otulaga nti osobola okgenda n'okuuma eddembe ebweru naye nga wane waffe lityoboolwa nga bwe lyagala obutali butebenkevu buli mu kibuga wakati kyokka ogamba obukuuma mu mawanga g'abalala bano abasajja kye kino kye baliko olwaleero Bujingo tukkiriza ofiiriddwa naye enfiirwayo eyina ebibuzo bingi abasajja bano tebali consistent mu mboozi nga bwe bazoogera okuva lwe batandika okwogera nalabye akalala ke yayogedde nga bali mu kuziika omusajja neka neewuunyisa engeri gye yakikozeemu kati biri byonna ebyannasikandi buleeki nalinnya buleeki nasikola ntya ye yennyini kati yatandise nayo bikyusa bwe muddamu ne mumuwuliriza yabagambye mbu omusajja ono bwe baali bamukuba amasasi abiri bagamukuba wano mu mutwe era ndowooza ge gaamuyitamu ne gajja ne gakuba Bujingo ku kibegabega kati okujjako ng'eyali akuba yali waggulu bw'ati ng'emmundu agisonze bw'ati amasasi era ne bw'aba agisonze bw'ati bw'olikuba wano obwoti liba ligenda kuyita mu muntu wano limuyitemu lijje liyingire mu muntu oyo wano wennyini bw'oba olibye nga ligenze eno kitegeeza ekigambo kye mwatugambye nti Bujingo olwawulira essasi n'agwa wansi kibeera kya bulimba kubanga essasi si nti okutuukako sawundi ogiwulira eryoke kukkako okugwa oba limaze okukuba kituufu nti ye kati bw'aba yakubwa wano essasi liba lyakuba Bujingo ng'akyatudde ku mutto essasi eryo bwe liba teriri mu mubiri gwa Bujingo kuba terisobola ate kuwetamu
baba bali entebe bazikola zirinana gani zifanagana ate simanyi kale tukiriza ziri ku same level naye bwe baba bali kubye neriyita muono kumumwa mwana mu mutwe nerifulumamu nerijja liyita ku bujingo ku kibegabega kye nga bwagamba nerimpitako kuba teyagambye nerinyingira nerimuyitako libeera mwenna abalaba ekifaananyi ky'emmotoka ya bujingo aga amasasa agayiseewo ge yagambye 2 oba 3 galina okuba nga galiflectinga mu luggi lwa driver galina okuba nga galiflectinga mu luggi lwa driver ate enkwagulo y'essasi lyebalinga lyebalaga eriyita ku kino kyebateeka ku kyamuresti we bateeka gundi ekyasusumbuddeo eryo nalyo ku nsusumbula gye lyasusumbudde awo bwe liba teryafulumidde mu luggi lirina kuba mu mubiri gwa bujingo eyabadde ku mutto guno ekitegeeza bwe gaba amasasi gakubiddwa nga mwagala gayita masasi kubanga ekiriwo kiri ekintu kimu kyokka ekiraga ng'essasi eryakubye ne liyitawo ne lisusumbulako ku ekyo ekigundi eryo lyokka nalyo liraga teryalaze walala eryo bwe litaba mu mubiri gwa bujingo twandibadde tuliraba lifulumya mu luggi lw'emmotoka twandirirabye nga lifulumye mu luggi lw'emmotoka kati either zino drilo ze batadde mu gundi mu ebituli bya drilo ebiri mu ndabirwamu ate biri systematic waliwo eddala lye mugenda okulaba mugende mutunulire ekifaananyi kya bujingo kye baleese waliwo eriri waggulu liyita ne ku kasasi naye liyina engeri gye lyatayimize akasasi likayita wansi that man must be a marksman ebituli bye ebyamasasi ge yabipimye nga abiraba na buli kimu wakyagala okuyita ate ebyo eyabadde alina omuntu nga gwokuba ali wano mutugambye akubisa pisito omuntu wa pisito there is no way wakuba sasi nerigenda neripala nerigenda saidi eri nga gwakuba amulina wano tageti yeri wano yeryo lyo bwe yali kubye ne lyambuke liriyita waggulu mu ndabirwamu lirabikira wa lyalibadde tuliraba nga lifuluma either nga lyapadde nga byali wansi bwati ne lipala ne lifulumira mu lufu y'emmotoka oba ne liyitawo muddeeyo mwetegereza oba waliwo amasasi gonna agayita mu luggi lwa driver kubanga gonna gye twandibadde tugalaba ganaasa tugoka agoogerwako oba 2 kati agala reflecting nze nkugamba genda bako nti lino lyandiradde tuliraba ku luggi lyeriri waggulu mu ndabirwamu ne lino erya brushes ku ekyo ekintu ekibeera nga kya murest we batowumuliza omukono ng'ovuga eryo eryasusumbuddewo awo eryo lirina kuba mu bujingo mu mugongo ate no ne mu mugongo okusinziira ku nkutama gy'aba yakutamiddemu awo ku bw'abadde avugira in fact terimubeera na mugongo eryo bwe librushinga oli kuba mu lubuto wano mu kabutobuto kubanga bwe tugamba nti galina kuba mu mugongo oba olina okuba nti bwe wagenza okukutama wansi wa steering wogamba watunudde ku luggi bwoti eno n'okubayo omugongo amasasi gabadde gava eyo yonna tebisoboka. These are people who are trying to recreate a crime scene mu bigambo gye basoose okuzimba nga eri mythical tesobola kuzimbika wali eri practically tesobola kuzimbika practically kati bw'oba okyawoza nti abantu basanyukidde okufa kw'ono tetusanyukidde kufa kwa musajja oyo kati bujingo kiteekeddwa okukimanya oyo musajja tetusanyuse kufa kwe tunyolwa lwa kufa kwa munnayuganda gwe tutategeera nfaaye ekyo ky'oba olina okumanya era ekisitudde bannayuganda okuvaayo nga balaba neyandibadde ebitongole byandibadde biyambako nga poliisi kirabika ng'ekyekobaanye naawe gwe ate bakivaayo ne kitugamba nti crime scene batampalinze nayo kiba kitegeeza tolina kyogenda kutuwa kyamakulu kigenda givama and it is true
Here you are, tulaba bujingo nga akugamba. Yagoberedde amaloboozi asatu. Agamu kama Katonda. Kutama. Obandooza yalaba nnyo aka video kono Honorable Balimwezo yagamba nti abasajja bajja ne musala pakati abacha asituka ne muteka mu left hook. Kati ne bujingo bwatwe bali nti bwe yazze sasi bwe yazze mukama namugamba vaawo nasoka bobbinga najjawo omutima neligenda likuba ku kibegabega nazda nakakutaka namugamba sigalawo balowooze nti ofudde ekikwewuunyisa ni bwogenda owulira emboozi engeri gyaginyumyamu n'ebintu kibange ekitegeeza nti amasasi gano gatutte ebbanga ngera oli yabadde akuba omukubi akuba bw'atyo ng'akuwa obudde obwo bwonna obuyita mwezo gondiza bujingo nga bwazinnyonnyola oyo omukubi bw'atyo aba mukubi ayina obudde obungi ennyo nga talina kyatya talina paniki talina wadde akantu ate takuba sasi ligenda mmisi kuba ayina obudde bwe ne bodde gyakuba ne tageti gyakuba abaagiraba nakuba kati kutama hey yayo omutima genda wansi mu steering uliriza mukama Katonda kati sirikiriramu bakube balowooze nti ofudde oli omwana najja nambeerako nakuba amasasi mukama naŋŋamba kati biri ebyokugoba omutemu yabivuddeko ye yabijjeemu mu byayogera ebyokugoba omutemu amutomere yabijjeemu mu bye boogera eddoboozi ne liŋŋamba genda mulago togenda walala wonna genda mulago oba gyoba ofiira gye baba bakuttira gye baba bakusanga mukama tasobola wadde okumugamba nti kubira ku poliisi egyekutaase kubira ku banywanyi be abasirikale bajje bakutaasa olumbiddwa ab'emmundu wabula yamugambye kimu gwe vuga emmotoka ogende kuba kati bali balowoozezza ofudde vuga ogende emulago era n'amugamba n'amukakasa togenda walala wonna genda mulago kati bujingo gwe bakubidde ku Bawalakata mu abatamanyi gondi bwe wati waakula Bawalakata bw'omwogerako oluguudo olwo luva waggulu eno ng'ava ku kyaki ye Wannankyama nokkirira lusobola okuyita mu bulungi nnyo luyitawo waliwo oluzzi lwoyitako olwo Bawalakata lwennyini n'oyambuka n'ogenda ogweri mu kikoni waggulu bw'otokola ekyo bw'okwata ku Hoima Road ku Bawalakata wennyini oddako kusisinkana wali ku munaku we wali omuvule gwe boogerako ogwo ogusala ekkubo bayitawo ku munaku ne weeyongerayo n'otuuka ku kkubo awali akasaawe olwo ng'oyingira ki Lubigi mu junction yandibadde nga junction ya Northern Bypass awo omuntu Katonda gwagambye nti ovuga ogenda mulago tewaliwo kifo kyonna awo kiyitibwa Nansana naye bwe yatuusa ate mu kuziika omuntu n'agamba nti bwe twatuuse netuuka Nansana nengamba kansooke wano Nansana ndabe Katonda gwagambye ogende emulago ekikutwala Nansana kiki mwera natuuse Nansana nensooka nenkyusizaawo nengamba naye si Nansana ngende emulago talipotinzeko enewuya takubiddeko ku musirikale yenna takubiddeko na ku banywanyi be mu magye wabula ali mu kupalapalanya wano ngende eno ngendewa ngende eri ngendewa ebyo abijjukira mubuuze nti gwe bakubidde ku Namuŋŋoona ekikutwala ku Bawala ekikutwala Nansana otuuka okukyukira Nansana agende emulago gwe bagambye Katonda gwagambye ogende emulago musajja wa Katonda anyooma Katonda yabaaki n'ogende emulago otugamba nti omusajja ono mu buwanvu bwe n'emmotoka eyo mwe bannanga abatamanyi mmotoka ezo mmotoka ezo ziri luxurious naye teriyo kintu kibi nga mmotoka eyo onfunda nnyo mu maaso n'emabega wano awatuula abantu for people who have ridden in those cars mujja kigamba abantu ezo mmotoka enyuma bweti nfunda ate yiyo ya bileather nfunda ono bamukubya amasasi ne gamusitula ne gamuleeta ne gamukugundako atuukirize kyeyeeyama emyaka 10 emabega kubanga ekyo nakyo ezo ze zimu ku loopholes ze tutera okusanga mu script writer wammwe ekintu kyayagala abantu balowooze akikwogeza naye ng'eyo information tubadde tuteekeddwa gijja bujja mu muntu
fe buno obuzira bw'omusajja ono n'obuvumu bw'okujja okugwira amasasigo twandyagadde tukirabe bulabi tugabe bambi omusajja abadde muzira mutendeke ekyo tukirowooze ku butendeke tukyattributing ku butendeke naye bw'otugamba nti it is a premeditated action emyaka 10 emabega omusajja oyo yatuula n'akigamba abantu be era nti mubuuze bonna abafamire ye yali yabagambadde emyaka 10 ndi nze waakiri omusumba bali bamukuba amasasi nja kumugwako amasasi ge gonna ngamire kubanga Mukama Katonda alina kyamutegekedde okukola ekyamaanyi bujingo era omusajja oyo ali ku ranka ya kopolo alina n'obusobozi obusobola okuinfluencinga deployment ye n'anoluyirira ekintu emyaka 10 n'ayingira amagye g'SFC the most elite force oba most elite regiment mu magye ga Uganda n'agiyingira ng'ali ku ranka ya bwa kopolo naye ng'asobola okuinfluencinga ne deployment ye aba muzira oyo omusajja yafuuse malayika ateekeddwa okuba ng'alina amaanyi ag'ekikugu ge gabadde apozeesinga kubanga ekintu kyekye yanuyirira emyaka 10 emabega. You can even go back mutubulire omusajja amaze emyaka emeka ng'asavinga mu special force amazeemu myaka emeka kubanga emyaka 10 ye yali yagambadde abantu beewaabwe nti omusumba ne bwe bali baba mukuba masasi nze nja kuteekawo omugongo gwange amasasi ge gonna gaggwere mu nze sebe ekintu omusajja yamanya bwalifa mpozi tulinda akolenga ekya Yesu kuba ne Yesu bwati bwe yagamba abantu n'abagamba nti nja kufa mujja kundyamu olukwe omukumu wano gojja kunneegaana mujja kukola mutya era olwayita ennaku 3 nga bamuziise n'avaayo mu bafu muddeyo mukebere ku ntaana ng'ennaku 3 ziweze tubale omusajja ayinza ozuukira bujingo omusajja ayinza okuba akola byamagero nga ffe tuli wano naye ne bwe biba byamagero wano ozanyidde okulietinza embeera ejja okuleeta omuntu omulala azanyire ku bulamu bw'omuntu bw'atyo. Bano abasajja ebikolwa byabwe byonna byoleka buyaaye ate bwe bamaliriza buli muntu nadduka nga bonna bwe bakola buli muntu akoze ekikyamu bw'aba ayagala okwekweka adduka mabega wa Museveni mumpalanire NRM mumpalanire ki ani yakukubya oli okugamba nti akwa bwe babadde bakube yakubye yabadde alaamiriza lwaki wagire NRM lwaki wagire MK lwaki okola boti bwaba teyalaamiriza tewamukutte then omanyi otya nti yabadde ayogera kino bwe batyo bwe bataabiriga ne batugamba mbu bemupiba opposition bebali mu nsonga eyo tugenda okubabuuza okuleeta obutambi bugenda ovaayo ng'abiriga nga tannaba nakufa nga yeeyogerera mu kamwake ng'ayimplicatinga abamunoonya era n'ensonga ng'agyogedde nti bannange ssente z'okuva lwe twava mu togikwatako nagirwanirira naye muzeeyi munoonya sikyamulaba newe nategeka omukolo guzze bagutegese wange mu constituency yange era nange ssente baazindyako ne ssente zange ze bansuubiza ezakasiima okuva mu guni mbuyeekera nazo tebaazimpa era buli lwenjagala okusisinkana pulezidenti bankuba enkokola abopposition be baali bamukuba enkokola ekitegeeza if we are to look for motive abatabiriga bateekwa kuba bano ababadde bamukuba enkokola wano baali akawumbi ka ssente ze 2 ssente ebintu ebikolwa byakoze byonna atuusizza gye bamukozesezza mutogikwatako bamaze okwakivinga kye bamaze okwakivinga bamukasusa ebweru and is on record kyokka bano abakimanyiiko olwakwatanga akazindalo abopposition poliisi y'eggwanga ennamba oba ekitongole ekikesi nekikola ensobi esembayo okuba ey'ekisiru bakwata abantu 2 ku kuttibwa kwa Biriga bakwata akaana ka myaka ndoza 14 mbwe essimu yaako kagisuulaawo ne weebuuza mutemu wa wajja n'essimu ku crime scene akubiraani ng'ali awo atuko gisuulawo kaana kato ate era nga kaawo weera we battira Biriga kati muntu waawo omutemu omusiru attira omuntu waabeera n'okolera ekikolwa ekyo woobeera ewammwe then ne mukwata n'ennambooze munamboze kubanga twamulaba nga akutte ku nkofiira ya Biriga yakwatirako mu lujja lwa palamenti oyo naye bamuvunaana
okakana abiriga nga agendedde awo nono omusajja bwe tutyo bwe tuli amasasi agogerwako tegategerekeka engeri gye gakubyemu omusajja ono waliwo n'omuntu owokusatu atayogera namwandu ono manya mukyala wa gundi wa Bujingo mu motoka yabaddemu naye batugamba kimu nti yazirise oyo yazirika okuva amasasi we gatandika okuvuga sebo yazirika ne bamutwala emulago nga azirise banaagenda mu ICU ng'ono azirise n'ava mu ICU nga azirise ne babavuga ne babatwala ewaka nga azirise n'atereera nkeera era omusajja we yagamba nti amama ye yabadde azirise maama makulu yabadde azirise yakatereera kati maama nze n'obusawo abasawo b'emulago babatenze obukugu ne mbatya byebyo nno gavumenti ya Uganda awo wetuusiza bannayuganda luli baatugamba ng'ensonga ezo naffe ate nno nattu ne tukkiriza nga tetusobola kukozesa mitwe gyaffe kwefumiitiriza kumanya ku biki bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bannayuganda baakuumirwanga mu butamanya olw'okuba nti gavumenti baali bakyalimu akajeesiga ng'era bakkiriza kye babagambye nti obutujju bukolebwa abatujju abava ebweru okulumba eggwanga Uganda. Bannayuganda bonna bakkirizanga obutujju bwe baasibanga ku bantu omwali Alice Lakwena omwali Koni bannayuganda ne bakkiriza baakwata ADF baagifuula ekyokuzannyirako baakifuula ekyokusaanyawo obulamu bwa bannayuganda nga bwe beekwasa nti ADF yebakuba. Bannayuganda batuusa akaseera nga bazuukusa olwaliro kasitoyogera bwogezi nti ADF basonga busonzi bw'omwami Museveni kubanga bakimanyi nti ye ADF ate era ye M23 eri mu ggwanga erya Congo ejojo bya bannansi b'e Congo. Olwaliro ebikolobero bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda omuntu olumukuba amasasi tewayita na dakiika 3 lipooti eba yafulumye dda nti ADF yemukubye ne weebuuza nti webadde egenda okukuba yasoose kulabula ne bategeezaako nti tujja ku bantu abafa nga bafudde ebya sirias alipoota tezivaayo wabula be bakuba nga babakubye masasi mu bwangu ddala lipoota eba efulumye watugamba ADF yeri mu bakuba kati awo weebuuliza nti bannayuganda bameka abafudde mu kaseera nga bannayuganda tetunazuukuka nga tukyakkiriza buli ekitugambibwa. Kitegeeza nno nti obukodyo bw'abo abasajja okutta bannayuganda batalina musango ne batandika okwerimbika mu bubinja obwabayeekera. mulaba ng'ebyokusaaga naye tugenda kwenunula Bujingo tujja n'oyo omusajja tujja kumujja era tulabe ebituli by'amasasi ate ebituli by'amasasi tujja bikompe yalinga ku ngeri gye byayingiramu omubiri gw'omusajja ono nga tugeraageranya neki n'ebituli by'emmotoka bye mwatulaze